twali wano omanyi osobola okutandika ekivulu nga tomanyi bwe kigenda kubeera. Kazibe Kapo musically muyimbi ow'erinnya mu ggwanga, bw'oba oyogera ku bayimbi tosobola kutogera ku Kazibe Kapo. Ddala bakadonkamu wangi nti naddala abakuba anagenda okuyimbira ku lumu eruweero mu kisaawe si mu bubi. Kazibe Kapo style gyakubira magita kadongokamu kyobadde otegeeza ye nti naddala abakadongokamu tomwetage nga lumu eruweero ogenda kundeetera ebizibu. Kakati Kazibe Kapo nakugamba nti nze kastonda abanga nze sikola bintu nga sibitegeeza, buli kyenkola nkijja ku looya, sikola bintu nze sikyagala mawulire, nze kennyini nze mawulire seetaga mawulire, naye nkola ekintu ekituufu mu budde obutuufu. Beŋŋamba nti ngenda kugula tebo, bino si bye bino ebyokukuba nti nkwaddeyo akakadde gamba 2, no, ebintu ebyange bibeera mu light. Nagula tebo lwakuba saasobola kubeerawo naye nga naliwo eba akasajja kasinga discipline, manyi njagala nnyo artist, manyi ngeri njagala nnyo music, njagala nnyo artist alina discipline. Fefe Busi nagula tebo ye, sente no zalina nzungu, tebo nagigula naye okuba saaliyo naye nasindikayo ttiimu yaliyo. Tebo gye naddako yali ya Kazibe Kapo. Kazibe Kapo tujja tukola ebivulu bingi nga bitusala. Kazibe Kapo toli mulaba nga ayogera ku promote obubi. Alina discipline, ate osobola okuba nga talent wise toli mulungi, naye embeera zo ne discipline gy'oyina n'ekufuula omuyimbi wa kabi. What do you mean talent wise? Ofuna bulungi talent wise nga toli mukuumuufu, naye olw'enneeyisaayo n'oba nga obeera ku buli kipande. Tenyina omuyimbi sijja mwogerako muwala. LB kye yatusalako yali Easter Monday yali mu kisiibo. Teyakwata omulyango. Joyranda omupangisa nkono muno muli mutegeera. Joyranda yakwata omulyango n'agamba mupeseni nange siva wano. Omupangisa ngako oli muluma. Koloza wachali ku bipande. Ku luyimba lulu yayimba ne Vairota. Kayimba ako. Akayimba okaida batya? Akayimba ka Vairota ne Joyranda. Kakuba nnyo. Kayimba ako so ne video gundi yali mu rain. Kakati na omanjo omusajja gwe bayita abamitaani oyo Jeff Chiwa yamulika ebiseera ebyo nampromoting anaddayo ntandika okumulanga omulanga ngako oli mutegeera. Kakati mbadde gamba Kazibe Kapo obuntu bulamu bwe bumufudde omuyimbi asukulumye ninga talent wise era si mulungi ennyo, naye ekintu kibayita obuntu bulamu ne discipline tokyepankirangako. Kazibe Kapo atuuka naga nti wayo otambudde otya oyiseewo n'agenda ku stage n'ayimba nadda awaka. Kazibe Kapo ekyo kimutambuliddeko, kyekyo kyewalabye kufe Katonda nnyo ssebo musajja tugenda kusiibula weebereremu olwakadde. Kakati olwakadde Kazibe Kapo yali agenda ku 40 page concert ye yefaananyirizako ne Alien Skin. Betwali tugenda okugenda kwa Alien, nze nganze eyali emabega wa Alien Skin alimanya ekigenda okubeerawo naye nga simanyi nti kijja kubanga bekyali nga ekyakazibe Kapo bwe kyabadde. Kati Kazibe Kapo oluvannyuma lw'okukola emboozi y'abantu ne bajagala abantu ne bamunyumirwa ng'ate ali ku side abantu gye bagamba ey'abantu side y'opposition ayogera abantu bye baagala okuwulira. Ofuna bulungi ekyo kyakoze ebitundu 80 ku 100 abantu okumuwagira. Ekyamutute ku front page yagenze mu kifo era ekigendebwamu abantu abatabeera b'amaanyi nnyo kiri awo. Ofuna bulungi omuntu agamba naye kankuleeko ku show. Kati bagendayo oluvannyuma lw'okukola emboozi ku mboozi afunayo emboozi ndoze emu kuzasukkuluma sebaavuga n'abanga akubye megayiti yakuba megayiti naye ng'ali ku sayidi y'abantu sayidi y'abantu ku Kazibe Kapo ya contributinze ebitundu nga 5 ku 10 30% ebiboozi bye ne bicontributing nga si ekinana musically Kazibe Kapo aba ayina ki
20%. Okay. Okusinziira ku ntematema ensonga. Okay. Kakati ng'ebula wiikisi 2 ng'amaze okulanga concert. Nze nali maze okulaba nga ekifo abantu bagenda kujyamu. Naye yennyini naye yasemberera okukiraba nti abantu bagenda kukola ki? Nga tokyakyusa zinatuuka ekiseera ku alien skin ennaku 2 nga nanze nga ndabedde abantu bagenda kujyawo. Naye nga Namboole taliiwo, Wankulukuku taliiwo. Abantu okwagala show oyina okubanga ebintu 5 ebintu nga bina byonna 5 Kazibe Couple yabadde nabyo. Concert omuyimbi katono nnyo Opapola gawa tuunzi ka professor ki nkujja ate professor agenda kukola ki fomu Kazibe Couple yali agirina. Wuliriza sebo, fomu Kazibe Couple yali agirina. Owulira bulungi ng'ali ku mulamu, ali ku side gye bagamba entuufu, ali ku kifo ekituufu, ali ku lunaku olulungi, asabye ssente ennungi, n'afuna olunaku olulungi ng'enkuba tetonye. Buli kimu kyali kirungi. Kakati ekyo kijja automatic. Musinguzi. Concert mmaliriza. Musinguzi. Ngenda kuwunzika. Gende wa Kasolo ne Saha. Kasole wa Saha. Saha ne Kasolo. Uwembadde nzijja. Kakati abantu essaawa yatuuse nga kkirizo bagaana tebakyasobola kukyusa kifo. Nga kyalina okukolako. Ovuga kutuuka ku kya Saha. Awenzira. Mu ddakiika eziddako. Kakati essaawa etuuka ng'abantu tebasobola kujja ku front page. Era abantu batasobola kujja mu front page. Mu dakiika emu. Abantu Kazibe Couple concert nebeerayo. Concert yabaddeyo byonna ebyabadde mu show nabaddemu nga ntudde nga era mbiraba. Concert ye njiwa obubonero wammanga. Numbers yafunye 10 ku kinnaakyo. Abayimbi abamuwerekeddeko babaddewo. Era nabadde ntudde bulungi nnyo, bamuwerekeddeko abayimbi, nja kubawa ebitundu nga katono nnyo kinana ku 10. Era kye yakoze wenzijja ssebo. Era wegene mpola. Kambuuze Kyagulanyi Ssentamu omukulu. Yampostinga. Tiyampostinga. Ate concert byatuuse n'aweereza audio nga mwebaza Kyagulanyi. Naye nga tokoze ekintu kiyita abantu. Ate nojja olire show. Ate ojja olye show. Mu show yange baŋŋambye tweyawula bantu tugenze mpola. Bobi Wine ayagala okumubeererawo netayagala kubeererawo. Tovunza. Anti si kuvunza. Kakati kyali kimuweereza audio nga tiyayise tiyapostinga. Honorable Kasolo ne Saha kiki? Awo wenzijja. Concert tugende mpola. Concert nagibaddemu. Kale Omusajja Kibijjigiri yayimbye bulungi. Akubata ofuna bulungi Kibijjigiri yayimbye bulungi nnyo. Tayagadde kugendayo. Sebo wenzijja. Obudde bubona eddakiika ziri 2. Abayimbi bayimbye bulungi nnyo era ne batambula bulungi nnyo nga bwe mwabalabye. Kwefu agamba nti yasooka kwogera naye nga tanagenda ku stage. Naye mu kwogera naye King Saha alinga atakitegeera. Bwe yagenda ku stage n'atandika okwogera ebigambo byayogera. Bene Nyabonga bo abatesitesi. Ennaku z'omwezi nga 7 ogw'omunaana tuli ne Lweyigi ekkolo ya strip tulikawo ekyafaayo. Abaagala nnyo July tuli mu Comedy Festival. MTN basaliddeko press conference egenda kujja tubabulire. MTN egenda kujja Professor kakati laba abantu be bagenze mu bina mwagala ebyonoonesi. Ofuna bulungi. Atugenda banga tufuna omukulu Sekas Christopher engineer nayagala kubanga ajja. Soogedde ku Kasolo ne King Saha. Kasolo ne King Saha genda ku live ko job ogerera abantu gobye. Wanji. Wiki ejja osooka kunkubira Katonda ajja tulina okuyiza mu kakungu. Katonda kana kalango taata. Bannanga abantu abaagala ebintu ebyekkololo amasimu mu